Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine President wa Uganda omulonde Abannayuganda bonna gwe bakkiririza ayina engeri gyazannyemu ebintu bye ensangi zino nga General Museveni ali kasigiri akola ebintu bingi General Museveni okulaba nga asimattuka omuliro President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gwamutaddeko naye ekintu kikyamulemeredde omuliro gumulimbulago as soon as the version zolaba byonna ebikolebwa bonna obuzannyo obuzannyibwa babukola okugezaako okujja abantu amaaso gaabwe ku President Kyagulanyi Sentamu naye abantu baganye amaaso gakyamuliko byonna babikoze babimaze batusonera okuba amasasi okwetta naye abantu bawuliriza ekigambo kimu kya President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine olwaleero wabaddeyo wakubaayo okwekalakaasa naye Bannayuganda basalawo basooke bajjewo ebiriwo then maasawo ate okwekalakaasa kugende mu maaso anti olwezi 8 January 2024 lekwali kutegekeddwa bakulangiriddwa lekugenda okutandika paka okujjako General Kaguta Museveni naye olw'ebitalengererwawo ba foot soldier Bannayuganda basalawo basooke ba really planning engeri gye bagenda okukwasaganyamu ekintu kino kubanga kigenda kuba effective nga kijjako General Yoweri Kaguta Museveni ate nga international community yonna eri wamu ne Bannayuganda n'abazungu bali wamu ne Bannayuganda koti y'ensi yonna eri wamu ne Bannayuganda banka y'ensi yonna eri wamu ne Bannayuganda Omumerica ali wamu ne Bannayuganda abaana ba Afrika bonna bali wamu ne Bannayuganda ati General Museveni ali mu kutya ekintu kyonna wekitandikira amanyayizi gugwe guweddeko alina kutabuka kukola tondeka nnyuma ati nno waliwo ekifumbibwa kyo kikambwe General Museveni tagenda kukyagala ate nga kyonna kiri ku buwanguzi bwa President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine binazagamba General Museveni nti olunaku lugenda kukya mu nnaku mu ddakiika mu ssaawa ojja kwejjusa ekyakuleeta Uganda wano era ojja kugenda nga nina buli simufungize nga General Museveni alowooza ebintu byakusaaga kati nno kibaluse kyabise bwabisi General Museveni agenda kufiiringa Bannayuganda abatuufu bebaani n'okwagala obuyinza bw'eggwanga lyabwe bebaani ababwetaaga Bannayuganda era agenda kwejjusa ebikolwa byonna byazaakola ku Uganda mu Uganda wano sokolabe akatambi kano olwokumanya nti ebya Museveni byengedde ennaku ze ziweddeyo ez'okutulamu entebe Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine atandise okugolola amasuuti okutuula mu State House sajja ababeera mu Diaspora abasajja ba Museveni batuuka okujja okuloopera Museveni mbu Abannayuganda mubalemesezza era tebakyalina bwetu bwogerero eyo no is a plus it confirms nti society kati yakyuka bingi bye twachivinze like for real bingi bye twachivinze as the generation eyagala enkyukakyuka ebimu mubirabanga ebitaliiwo naye njagala mukkirize nti we twali mu 2021 si bwe tuli leero we have moved guys newankubadde twetaaga okwongeramu amaanyi because we tuli si we tuyina okubeera this is a new year we need new resolutions we need to reduce on just talking and promising and we build grassroots kubanga kirizo bagana kino njagala kibagamba nze sigenda kubeera nga bannabyabufuzi balala we can still dodge around we can still fool around we can still try to dilly-dag around but the truth of the matter we need to build the capacity esobola okuyimirira n'eteekawo embeera from east to north to central to west tuyina okutandika okubuulira Bannayuganda amazima tuyina okutandika okutunuza mu Bannayuganda ku kye bayita okumobilizing okuviira ddala ku grassroots nga tomobilizing kufuna kifo tomobilizing agenda mu parliament tomobilizing agenda ku district tomobilizing agenda kufuna kafo wabula tomobilizing for change of government tuli bangi nnyo era National Unity Platform kino nkibategeeza ba comrade kye kibiina ekikyasinze okuwagirwa as of now we have a lot of supporters bangi nnyo tuyina ba supporters bangi okuva buli mu ango
naye abazanyi babulamu kubanga osobola okubeera n'abantu naye abantu abo batosobola batuvuga n'obalaga nti kino kye tugendako. Tuyina okutandika okubyudingira mu maaso gye tulaga. Bano bagaya abatufuga bategedde nti tebakyalina bigambo bipya bye basobola bagamba. Tebakyasobola basuubiza nti tugenda kukola enguudo kubaza abalema. Omwana bw'aba yakulema okuzaala mu myaka gye egy'ekivubuka toyinza kujja n'ogamba muntu nti ogenda muzaala mu myaka egy'ekikadde. Yes, probability ebeerayo nti osobola omuzaala naye ebiseera ebisinga n'omwana oyo abeeramu olumawube. So kati abasajja tebakyasobola bamatiza nti bagenda baleetera emirimu, tebakyasobola bamatiza nti basobola obbawa security. Gw'olaba tuli mu ggwanga ng'abasajja ba Katonda abatugamba nti twesige Katonda tunywerere ku Katonda batambula ne SFC. Si njagala mubuulirize bannayuganda, ekitongole kye twogerako ekya SFC si bitongole bino ebya bulijjo. Ekyo ekitongole kitrainingibwa okukola buli kimu okuprotectinga president w'eggwanga. Naye bwe tubanga abasumba tebabawa bapoliisi abakwata batuuni, tebabawa gundi katugeze private security, naye nga ababakuuma ba SFC naye nga batugamba mu kyaki buli lunaku nti obwesige bwaffe bwonna obukuumi bwaffe bwonna buva wa Katonda. Then muyina okumanya eggwanga lye tudiiringa nalyo naddala nga ffe abaagala okusuuza abasajja bano omugaati tuyina okuteekateeka. It is not going to be a walkover. Saagala muntu adde eyo yerimbe nti Museveni ne ttiimu ye ne babbi banne ne system ye bagenda keera ku macha mbolo okuba twayisiza bulungi tubafukambiride nga tubabuuza tubagaye nti bannange mbu bagenda keera ku macha Muzeeyi Museveni ave Rwakitura oba ave Ntebe oba ave Nakasero ajaga nti bannange baana bange ntunuulidde empisa ze munda ze bannange mumpisiza bulungi temunzivodde mukwano mbadde nsaba nze nkaddiye obuyinza buubwo. At least Museveni afiira mu Ntebe. Nkidde mu kiwulire oba temukategedde. Tuyina okuddayo tuzimbe momentum. Buli muntu mu capacity yo tuddeyo tubuulira abantu baffe aba bulijjo kubanga mbagambi support tugiina. Era omuntu takugamba ngambu National Unity Platform People Power tetuyina support. Tujina. How do we mobilize this support? Ne tujiteeka mu action. Eyo ye question yenene nnyo. Do we really have players or we have fans? Do we really have players or we have supporters? Kubanga aba bantu bawukana. Fani ye asobola okukyuka essaawa yonna yajja mu kinyumu. Supporter ye kijja kyabuukira weetaaga ba player. To concentrating ennyo ku ba player. To identifying ba player tubajjawa. Ba player tubajja mu bibambu tubajja mainly mu informal sector. Ba player mainly beba abantu abasuze enjala. Ba player mainly beba abantu abatalina kye bafiirwa. Ba player mainly beba abantu abasobola okuteekamu amafuta gaabwe n'agenda n'akola omulimu nga talina kyasuubira. Atabo bebakyuse ensi all over the country, all over the world. Bebakyuse ensi. Era kati betuyina okubanga tubeeramu. Kitegeeza nti tuyina okuddayo tuteeka amaanyi mangi nnyo mu activism. Ono activism w'okubanga tutaddewo embeera. Abandi tuyambyeko okugenda okumobilizing okufuna ba players. Bonna ne bajja mu kibuga okwetega kamera. Oyo si activism gwe tutegeeza. Activism kitegeeza nti omwana ali ekyanna mukaaka bw'awulira nti Kampala kinyooka teyeetaaga muntu yenna naye kuteekawo mbeera ate nga tukisobola kubanga weakness amazima kino ganki bagambe weakness eriwo
abantu information oluuse batuukako kikeerezi nti ojja kwewuunya kyobola nti si kirungi kunenya muntu nga tosoose kumanya what is at play. Bintu bingi nnyo bimuvinga. Nze kati kankuwa example ya Uganda abantu abasinga tebamanyi na mawulire we gatambula. Museveni yabateerawo ekikoofiira kyabwe n'abatega NTV akawungeezi. Era omuntu aba akuvuga yonna gy'alinga nga ngenda kulaba NTV akawungeezi. Kitegeeza nti n'amawulire gennyini agagenda okujja already bamaze okugatemaatema bagasengejjeza. Kyobola nti for instance buli we tubeera ne press conference ku National Unity Platform ebigambo abakulembeze bye baboogedde ebiseera bisinga bigenda okutuuka ku NTV akawungeezi nga si byebyo. Kitegeeza nti omuntu tafunye right information. Ogwo nno mulimu tulina ogwekolera. Gwe bw'ofuna omukisa ng'olina akasimu kaliko data ebigambo byaboogedde ebyenkyukakyuka kasalemu okaweereza abantu bo bamanye what is at play. Kubanga ebiseera ebisinga bakomredi muyomba ti bannange nga tukoze buli kimu amazima ebintu ebimu abantu tebabitegeera. Obeera e Kampala ekizimbe kankuwa ekyokulabirako ekizimbe katugeze mega standard ne kikwata omuliro n'okubira omuntu mu Kampala n'agaate tuyina kye tumanyi. Information yeli limited, information yeli squeezed. Era ekyo ekintu tulina kitunulamu. Information flow is very poor. Nti abantu mwebali abasobola okuteekawo embeera naye ate abalina omukisa okutuusa information tebagituusa. Abantu bonna bakola idinga ne bakongestinga ne badda mu kibuga. Ate abantu abasinga mu kibuga wano tebali nti bw'obatunulya ng'ogenze nga otunulidde ku gundi ku nteekateeka yaabwe. Abasinga tebali ebyo ebyasimanyi Museveni agende simanyi biki si bye baliko. Naye ng'ate wabeerayo abalala abaagala information bamanye ti kaakati kino kye kitambula. Ayagala okuwakana osobola kikolako research. Guno omwaka nsaba nga twagala enkyukakyuka before nga bwempulira abamu bwe batandise okuteekateeka nga bagenda ogenda mu 2026. Njagala mumanye nti tugenda mu 2026 kumwe abapulaninga omusajja gwe tugenda naye wabatwala ataddewo buli kyakulwanyisa. Ataddewo amaggwa, ataddewo bomu, ataddewo bijambiya, ataddewo biki. Nakati akyasabira nti singa Mukama amuyamba ne wajjayo ekirwadde ekirala ekyefaananyiriza COVID. Bagezezzaako ekintu ky'obutujju simanyi abatujju simanyi biki. Ekyo kiganye mwakikuba. Mwetaaga buli nsonga bano abayaayi gye bagezaako okuleeta muveeyo mugikube nga mwakubye ebiboozibozi bya Bujingo. This was a movie acted by Bujingo and his advocates. Eno movie era singa yasanze nga bannayuganda temuli bagezigezi ate mbakakasa nti babadde balina kye bayisaawo. Mujjukire obusajja tubadde tubukutte nga buli kaseera tuli ku kintu kimu twagala bantu bafe abaabuzibwawo. Nabbanja twali twamuteekako akasigiri nga takyasobola na kwogera. Ebyo bye bagezaako okujjawo. Puresha eno gye tutaddewo ey'abantu baffe gye bagezaako okubikkirira. Bakola buli ekisoboka ne bwe kiba kyetaaga kufunayo muntu mu gavumenti atambule ng'ali bwereere bajja kikola. Naye ate ekyo advantage we tugifunira wano nti for the first time abasajja abali mu gavumenti tebakyalina kye basobola kunnyonnyola bannayuganda okujjako okubasiibya ku diversion. Ate kirina ekintu kye kyatulaze nti bulijjo omukulu atugamba nti ffe pulezidenti waffe gwe twagala ennyo era gwe tufiiririra Kyagulanyi Ssentamu yagula bulletproof car. Naye nga bulijjo tetumanyi nti ye abamukuuma ba SFC atulangira bulletproof ye abamukuuma ba SFC. Ekyo twakirabye ejjo ne kituleetera n'okwebuuza ono omusumba atambula n'amagye agakuuma pulezidenti agakuuma omukulembeze. What is special about him? Muleke kulaba Bujingo nga Bujingo. Muyinza okukola bwe mutinga ekyaki ekyo
ejjuddemu abantu be tutategeera. Era mwabasabira sabira eyo simanyi n'ogenda n'ofukamira n'obuulira omusajja simanyi n'oyogera ku gavumenti mwegendereze. Kubanga omusumba asomesa abantu nti Katonda yagaba obulamu okubanga yaba mukuuma ba SFC si bakasaali naye SFC eyali ekubye President Kyagulanyi okumuttira mu Arua etekinze over security yonna ennaku zino mu Uganda mwonna. Bannayuganda mwegendereze kyaki ze mugendamu. Aba abantu oyinza n'okwekanga nga be babawaayo ne babawamba. Ebyo ebintu byaliwo ku mirembe gy'abaamini. Waliwo abantu oba gwali mulembe gwani oba gwamini oba guki, waliwo amakanisa agamu agakozesebwanga ng'abasumba beefuula abasumba ne bayita abantu ne babakweka ne bagenda ne babuulira gavumenti nti baabano gavumenti nejja n'ebookera mu makyaki. So mwegendereze. Bujinga ayinza okuba yabadde azannya muviye oba byamutuuseeko bituufu oba si bituufu, naye mubeeko ekyokuyiga. Mubeeko ekyokuyiga. Mubeeko ekyokuyiga. Uganda gye tulimu tulina kwekakaba bwekakabi bakomredi. Tuddeyo tuzimbe kye bayita abantu people power. Yeyokka egenda okuleeta enkyukakyuka. Oli tajja n'akumatiza titweteeketeeke akalulu ka 226 mbukali tetwakategeka ne bw'onaategeka. Museveni yalonda byabakama tannamukyusa. Museveni yalonda Winyiddolo tannamukyusa. Museveni ye nannyini poliisi majje buli kimu tannabakyusa ate tasuubirayo kukyusa. Teri musambi asobola kujjamu muzannyi we nga yasobola okumuleetera wini. Sinaba discouragingako naye bwe muba mugenda kuba kati guno omwaka gwe tulimu gwe mwaka ogw'okuzannya ebyobufuzi as in politics. Obubadi bungi, abanoonya kaadi, abasala abagenda mu bibiina ebirala. So mwenga abawagizi abaagala enkyukakyuka like for real ng'enkyukakyuka ekuli ku mutima tandika okwerowooleza buladi. Mutandika okwerowooleza kye tulina okusooka okugoba mu bannayuganda oba bannansi kye bayita false hope. Essuubi erikubeezaawo ng'oli mwavu naye ng'osuubira nti enkyo ojja kulya. It is better n'omanya nti tewali kyakulya noga kati nnyingira street. Kyonna kyonna kyekinampita mu maaso kye ngenda okulya. Batuvugidde ku kye bayita false hope. Essuubi efu eritaliiwo kukugumya bugumya nti enkya wajja kubaayo ak'okulya. Oli n'akulaga mbu tetwakola bulungi mu 2021 olw'okuba twali tetweteeseteese. Oli sure nti mu 2026 weeteeseteese? Yo population ogiteeseteese? Abantu mubateeseteese? Tusobola okubeerawo ne tubeera ku street ewiiki emu, ewiiki 2, omwezi. Ebyo muyina okubirowoozaako bannayuganda, tubirowoozeeko kubanga nga tunaagoba omusajja ono. Kambabuulire na kino, tewali nsi yonna mu nsi mwonna gye bawa buwi bantu buyinza. Power is not given. Power is taken. Ate power is taken through construction or building structures. Nga tositaddemu na kulowooleza simanyi before kansala meya ate tuzimba gundi tubazimba tugamba nti twagala kwenunula ebisigadde tunaabirabira eyo. Karakita Museveni gye yateeka mu bannayuganda ebalowoozesa nti okulonda okunaddako nti wagenda kubaawo ekirungi. But every day mukimanyi bulungi nti bano abasajja buli lunaku lwe babeera mu bukulembeze Uganda edde emabega. Kitegeeza the more they stay the more dangerous they become. Ate kati Museveni ali ku weakest side. Tiwe twogerera sente tayina, ebyaddala sente angazi. Ekyokubiri, omusajja ategedde nti kakati gwe baba mugobye eri mu bazungu agenda kubakamula. Mwawulidde enteekateeka ya gavumenti Ministry of Energy. Nabbanja gundi Nankabirwa yavuddeyo n'agamba meter box zigenda kuggwako ennaku z'omwezi obanga mmeka. Awo omanya kati bagenda kukamula kye bayita omunnayuganda
bwe kitaba ekyo waliwo omunene ndooza mu gavumenti eyaleese obuuma bwe nga yaleese konteyina ze bwe zinaamala okuggwawo ekyo kijja kuvaawo naye nze mbakakasa kasita Museveni baamumye ssente ne bamugoba buli wamu kino njagala kibagamba mwabawoza temuli mu politics simanyi ebyoku politics tabakwatako baganda bange mulimba mugenda nakutusinga okwagala ebyobufuzi nze mbabuulira everyday Uganda edde mabega teri lunaku gavumenti eno lwescoringa buli lunaku eyonoona bwonoonyi kitegeeza nti jeko mu okwonoona terina ssente erina kuziyonka mu mmwe wanono weneebaliza omulembe guno ogwakyagulanyi n'ogw'abannayuganda abeetegeerera mukubye ekikopo kino njagala kibagamba bakomuledi abandaba ku peegi zonna most especially nga temuli Uganda. I really want to appreciate the diaspora community. Akeera ku macha n'okwata ekipande n'ogenda ne weekalakaasa. Akeera ku macha n'otweetinga. Akeera ku macha n'obaako finance gy'oba owadde ku lwa struggle. Akeera ku macha n'osindika email. Guys, you have kept this struggle alive. Era towulirizanga omuntu yenna akugamba muwogganire eyo muganda wange okuwogganako kuyina impact. Akugamba bwatyo akudiscouraging bakolenga bwe bakola abannayuganda abali ku ground ti Museveni yasooka kubajjako information. Ekyokubiri n'abayuwamu ebiboozibozi n'ebi activities ebitayina makulu. Tasobola kubakkiriza ne baconcentrating ne bagati naye wait a minute. Gobeera otya ku TV y'eggwanga, a national TV naye ng'omanyi program eziriko abanoonya emisana tuku. I'm looking for a date mu ggwanga nga lino nga twandibadde twogera ku business eziri mu kukoloozinga, twandibadde twogera ku insecurity to the extent nti abasajja ba Katonda kino ekintu nno kisindika signal nene. If men of God who say we should believe in God for protection, they are moving with the people with the guns, then what happens to the flocks? Who will guard these people? Ani agenda okukuuma endiga bwe babanga abasumba betubadde tugendayo tugamba nti pastor nsabira mukama anteekeko obukuumi nga atambula ne mundu ye atambula ne security ekuuma president. Kakati ekibuuzo kiri kimu, gwe endiga ani agenda okuwa security? Who is going to give you security? Muwoza temuli mu byabufuzi blood. Politics is going to find you anywhere. Buli wonna woli agenda kusangawo. Essaawa zina amafuta gali ku 15 agamuguluka kakaaga lita. Omuti gwa sabbuuni, akawunga akaalibwanga abantu abanaku, ebijanjaalo, emmere y'abantu abanaku tokyasobola gigula. Kati yino January fees adzeemu. Every day embeera eyonooneka naye nze nsaba Katonda eyonoonekera eddala. Beeyongera obbagoba ku mataka, beeyongera otutulugunya, beeyongera okunaabuusa ssente mpaka lwe tunaategeera nitugaa nti naye omanyi, you know what, we need to do something. And trust me, kino kankibagambe bakomrade, buli kye twetaaga tukiina. If it means numbers tuziina, if it means the diaspora community tujiina, if it means finances tubayina, buli kimu tukiina. Emyaka giri kusaidia ffe. International community etutunuulidde erinze. Kino kyenjagala okubabuulira bannayuganda abandaba, totuuleeyo n'olowooza nti waliwo neighbor agenda okujja alwana olutalo lwo olw'ensi yo. There is a reason why God created you to be a Ugandan, n'atakufuula mu na Kenya mu Sudan. Buli muntu alina okwekwatira mu nsi ye. Tosuubira Abamerika okujja okulwanira, tosuubira omuzungu okujja okulwanira. Omuzungu kyasobola okukola bw'alabanga mutandise kuwandiika bbaluwa oba kusala buyambi, naye ate tajja busala ng'e Uganda bw'atunda bw'ati alaba buli kimu kiringa ekiryoke. That means we have to look for all possible ways
to make these people busy. Era njagala omwaka guno bwe tubanga opposition eri serious ebyaddala tusooke tukendeezeeko ebintu by'okwestructuringa ne twefuula nga abagenda mu ggulu tutandika okukolako ebintu in the opposite way. Ntera nnyo okubawa example ti bano abasajja bali mu kututeekateeka mwe abatannaba kukiraba. Bwe twagenda mu kalulu ka 2021 bano abasajja baatuula wansi ne banootinga ne bamanya nti bano abavubuka b'omulembe guno bakamera ate ekifaananyi bwe bakikukwata tekivaawo ate you answer ng'oli bw'omu ekyo ne bakiwandiika somewhere. Ennaku zino bw'otunuulira operations zaabwe zonna balina akakodyo ke baayiyiza oba obukodyo bwe baayiyiza. Ekisooka tebakyajja na feesi zaabwe, ekyokubiri tebakyajja na mannya gaabwe, ekyokusatu emmotoka tezikyabeerako namba puleeti. Ate eno gavumenti mugimanyi bulungi ye gavumenti ekyasinze okwegaana nti ne bweba yassa omuntu ekugamba nti eyo yabadde kamunye eyamutomedde. Babikyusizaamu naye batandise okipulantinga mu bantu mukimanyiire tayimu etuuke ey'okutukolako effujjo ng'abantu bakimanyiira. It is so sad nti olwaleero tukyalina n'abantu abawambibwa mu by'obufuzi like kidnaps. We twogerera waliwo abasiraamu be bawambye until today tebannalabika. Kidnap nga tuyina ensi egambe ina government naye nga bawamba bannansi and life moves on. Ekirala kyenjagala bannayuganda twejjemu. Bannayuganda tetumanyi oba muzimu ki ogwatulinnyako oba baatuloga bulozi oba tuli bagwagwa oba batukolimira. Where do you get the guts okulaba munno nga bamukolako effujjo n'otunula butunuzi ng'olinga alaba ekikomando and you mind your own business? Eyo karakita eyo etukoze bubi nnyo. Nti olaba omuntu for instance ng'obusajja bumutwala, people are just recording as if you're watching a movie. Nga n'obusajja obuzze tusobola n'okwekolamu omulimu ne mubusuuza abantu. Bannayuganda twatuuka ddi awo? Bwe tubanga tuyina attitude eyo omatiza otya nti akasajja kano tusobola okuteekawo embeera buli omu n'ashudinga munne ne tulaba nga twerwanako. Nze ndowooza nti ekisooka ekisinza okuleeta bwe kityo, we have been so lenient. Tubadde nnyo ab'empisa ffe abasajja abatunyigiriza ate batuwa n'engeri gye tulina okukaabamu. Oli n'akuttira omuntu n'amala najja n'akuwoninga n'okuwoninga nti tokuva muliro mu bantu naye nga si omuntu wo. Oli n'akugoba ku ttaka n'akuleetera n'omuntu adifendinga ekikolwa ekyo ne bakubbako ettaka lyo ne bakusindika mu kooti z'omanyi obulungi amazima ga Katonda ntogenda kufunayo bwenkanya. Ne babateerawo abantu abakaatinga obusungu bwammwe. Oli najja n'akwata obusungu bwammwe n'abuyiwamu amazzi bw'ati mu magezi. Bakozesezza nnyo bannaddiini, bakozesezza nnyo politicians, bakozesezza nnyo abayimbi, bakozesezza nnyo cultural institutions okulaba nga tusigalanga bwe tuli, because they know nti abo basobola okujja ne boogera eri mitima gyaffe ne tutandika n'okuwulira ensonyi ku bulumi bwe tukolako. Oli najja n'akugamba nti gavumenti eno mugigondere naye nga ayogera bw'atyo ayina kabanga linnya ezimukuuma. Najja n'atuula ne bamuwa akazindaalo ng'azze kusaasira abantu be bagobye ku ttaka. Naye ng'omanyi kyabagamba, tetukozesa busungu bungi. Eno Uganda yaffe ffenna, ayogera Uganda yaffe ffenna, asula munyonyo, asula kololo, asula muyenga. Bw'anaamala okwogera nga bamugulira emmotoka ye ng'alinnya ng'agenda yeebaka. Mmwe kamba buuza ekibuuzo, aba amaze okusolovinga ebizibu byammwe, aba alina kyabayambi.
Kyekimu n'abayimbi ajja n'akanula amaaso n'akugamba tetukkiriza ffe tetuli wano kwawula yawula mu bantu naye bwe baleeta ssente ezitali nti oba Museveni oba Muhoozi yatunze faamu ye oba yatunze ente ye munnanga awo bakwatagana kwegamba mwe muli balungi kuyigga naye muli babi kulya mu abantu ba bulijjo muyina kuba ngalo abanene balye mwe muyina okuteekawo emigongo abakulu bo banoge mwe mutaddewo emigongo bataddeko ensefuliya zaabwe bataddeko tray zaabwe ziriko enkoko ziriko emiceere bo kwegamba mwe muyina kuba nduulu bwe kituuka kukulya mwe mudda bbali olina ajja n'akukuba akalimi naye nga kyayagala kukakkanya busungu bwo ne bayita ne mbanaddiini ne bakwotingira ne vaasi kankuwa ekyokulabirako ono Bujinga asumba percentage gyasinga okusumbaawo ku Kananiland banakuba masiikini naye bulina kwasiiba abagamba tuwagire nnyo gavumenti ene tuwadde emirembe Bujingo yalooza nti emirembe kutuulaawo kukuba kerere Bujingo yalooza nti emirembe kutuulaawo kwogera mu nnimi emirembe it's something big era gwe munnayuganda tutuulangawo no describing government ene bawadde emirembe olw'okuba osobola okugenda n'onywa bbiya ekyo tekitegeeza nti Uganda erimu emirembe it is tokirabira gwe wooli nti ndi muloogi ndi mukola bwenzi tokirabira awo wooli nti nze ndi mukunywa mwenge emirembe girimu ebika bingi yes ogamba bakuwadde emirembe osobola okunywa omwenge nga bw'oyagala ekibuuzo kiri kimu oli sure nti bw'onaabodde waka ku ssaawa 11 oli sure of your security nti osuula mu nnyonnyo oli sure nti bw'oba oweta okuyingira geeti yo singa abantu bakulumba oli sure nti osobola okukubira security mu ddakiika 2 nebanga ekutuuseeko yes ogamba nti Museveni akuwadde emirembe oli sure singa tukeera ku makya ne bakujjako ekintu kyo oli sure nti osobola ogenda mu kooti nesala amazima nekuddiza property yo nga akuyimiriddemu wa gavumenti oba muntu munene oba ali related to first family oli sure ejo oli sure osobola okukifuna oli sure tisinga olunaku olwalero Katonda akujjambula mu bwensi eno osobola okubenefitinga ku government fund nekwata abaana bo bamulekwa nga balina fund esobola okusomesa abaana bo mpaka at least somewhere ne babaako kye bakola nga bamaze okukula oli sure singa olwalero maama wo afunye obuzibu obw'okumukyusa ensigo obw'okumukyusa obw'omutima oba katugeza afunye brain tumor oli sure nti government esobola okuwaako ekitundu kubanga obadde ogiwa omusolo obadde osasula kitegeeza bw'obanga toli sure ku bintu ng'ebyo muganda wange toyina mirembe ebyo oli mu kwesiriwaza so emirembe togirabira kugenda kulaba nkima gonoga nti oyina emirembe togirabira nti oli muloogi oli mu kwegadanga nti egyo mirembe peace. It's a combination of very many things. Are you economically peaceful? Monsawu yobu okuba mu omukono ofiringa mu sente kubanga mwe mulowooza nti emirembe kunywa mwenge. Oyina emirembe okakasa singa mu economy eno oyina mu emirembe. Nga nakati olwalero mu 21st century mu 2024 tuyina abantu abakeera mu farm ezo zola bezo nga bakolera 2,205 olunaku. Tuyina abantu bannayuganda abakola mu birombe nga buli lunaku bamuwa 2,205 ekisooka tebamuwa yadde protective gears, tebamuwa mask. Mugende mutambuleko mulaba abaana abakola mu kware, mugende mulaba abaana abakola mu bikajjo, mugende mulaba abantu abanoga amajani, mugende mulaba abantu abakola mu industry ebyo. Omuntu akolera 2,000 akeera kumacha kubanga bakeera kumacha bayisawa 10 balina okubanga bali kugeti wali batandisa obabala naye ngo olunaku anyuka ne 2,000 mwebi. He's even living below $1 kubanga dollar ya 3.7. And that one is going to create insecurity. Gwalowooza nti oli mugagga osula munyonyo,
olunaku olwayo tosobola kuyita ku Entebbe International Entebbe Express bwomu ekiro tosobola kuyita ku Northern Bypass bwomu era Katonda bwakuyisaako n'otuuka ewaka nga tofunye baana bakulumba you are lucky. Tuli mu nsi Uganda yensi ng'otya n'okutambula mu kibuga capital city bwe zituuka essaawa 2 olwaleero okuyita ku Northern Bypass naye nga ani akulietinze ebyo byonna it is the system. Ojja genda okwetegereza ng'abaana abo bonna abakola obulumbaganyi ku bantu be baana abaali beekolera bu bizinesi bwabwe mu bibuga. Kati buuza gavumenti eno yakeera ku makya nega nti abatembeyi ebagobye mu kibuga. Yes, we all need a clean city. Naye tewali nsi etayina batembeyi, tewali nsi etayina kitundu bantu banaku we bagenda. Ogambye okedde ku makya mwe muli mu gavumenti tetwagala batembeyi. Kale it is a good directive kubanga it reduces the congestion in the city. Ekibuuzo kiri kimu, bo abatembeyi bano obateeketeekedde ki? Oyinayo pulaani yonna where you're going to put them? Ng'olwaleero wano mu Lwera bakwata abannansi nga just munansi aze kweyeyizaawo atundirawo omwogo abantu baba bagenda ku luguudo olwo ne baparkinga ne bamuwaayo 10,000. Olwaleero nga gavumenti y'omunnayuganda ekeera ku makya negoba abantu abo abeeyiya abookerawo kakasooli abatambulizawo bujuisi abategategawo obuntu abantu babawe naye neerekayo omukyayina ne bamuwa Olwera lwonna ne baluwa abayindi ne baluwa abarasha bali muli bakola buli kyonna naye nga munansi mu nsi ye tasobola yadde kuteekaawo kasigiri ayokezeewo kasooli afuneyo 10,000 lwanaalabiriramu abaana be banywa obuugi. Gwolaba Uganda eno erifeya omwana yenna akola ekyejo ng'ali wakawuwe ng'ali ne maama we ne kitaawe. Bwe muba temusobola kukola kyejo mu nsi yammwe mugenda kikolerawo. Bwe tubanga olunaku olwaleero bw'otunuulira mu bantu abasinze okuinvestinga mu Uganda nga si bannayuganda, ekibuuzo kiri kimu, mmwe wajje musinze okuinvestinga? Wajje ogenda okolera effujjo? Olwaleero omusudani wano atusinga amaanyi, olwaleero omu Eritrea atusinga amaanyi, olwaleero omu Ethiopia atusinga amaanyi, olwaleero omunyarwanda ayimirira with the audacity n'abagamba mmwe temulina kye musobola tugamba in your own country. Musi erimu tribes ezisukka mu 57, the rest of the tribes are useless. Genda mu Uganda yonna olabe baani abasinga okubeera ne bu cooperative obuli mu kuwola bannansi sente. It is only one people, one country, Rwandese. Bali buli mu ka district komanyi. Oyagala kungamba, what is the intention of these small circles eri bannansi? Bali mukola kye bayita occupation. Twogera ebintu bino entegeera yammwe ne mugamba tusosola, but it's until you see it with your own eyes ojja kumanya nti in the next 5 years we might be in concentration camps. Nekirala temwerabira nti ndaga muntu zammwe zaweddeko nga bannansi era ezisinga ziggwako mwaka guno. Kitegeeza you going to apply fresh okufuuka munnayuganda wali okirabyewa. What was the intention of making national IDs for the citizens nga zine expiry date? Kale zandibadde zine expiry date naye banditaddeko nti ono citizen oba muloko. And then what will happen tomorrow? Okay, IDs ziweddeko ng'ogenda kunnira osimbako nani mu Sudan, jukira ate obayina mwaka sente, osimbamu nani mu Ethiopia, Eritrean, Munyarwanda,
goza bayinza okuconsideringa. Omanyi lwaki government yene yagala nnyo ba refugee? Balwana at least wabeerawo ekibaluka. Ate buli gwe baleeta wano bamuteekamu mentality nti wano wammwe lwana ofiirewo. Naye n'olaba politician ng'akuga nti mukakkane. Bannange eno Uganda yaffe ffenna nga gw'ofunamu. At the end of the day bwengobwa ku ttaka gw'ogenda kulinnya emmotoka yoddeyo ewaka weebake. Nze ngenda kusula mu mpewo. Abantu ba bulijjo mbabuulira. Bannayuganda abantu ba bulijjo common people, I'm telling you something. Unless tunyiigako ne twekyanga ne tugwamu eddalu oli tajja n'abalimba bu Museveni agenda keera ku makya akwata obuyinza bwe yagenda n'alwanira mu nsiko emyaka 7 mbwe agenda kubawa olw'okuba mweyisa bulungi abantu mbabuuzaako tebakulimba. Power is not given, power is taken. Ako bwe tunaakategeera, we shall even increase the level of activism. Byetuloota byetukola tuyina okwongerako times 1 million. Ekirala tugamba abantu nti we are not building. Kubanga ekisinza okutta bannayuganda kwagala mirimu mu politics, not kwagala kukyusa Uganda. Guys, government bwekyuka emirimu gibeera mingi, muyinza n'obutagimalaawo. Ate kino njagala kibagamba naddala abavubuka. You should have a purpose as to why you need change. Tobeera mu kinyumo, tobeera awo nga gw'oli diehard wa MP, diehard wa kansala olw'okuba akwatayo emitwalo 2 n'akuwa blood. You are not on this world by mistake. Mugoberere, but have a purpose and reason as to why you need change. Bobo China opportunities wolo okusomayo ka course kasome kakubeere wano kunnia. Mubulamu bw'obanga toyina kigendererwa, you are useless. You are useless. Kwe togenda kubira bukubizi bantu ngalo, position yourselves. Tobeerawo nga gwe bakuyita buyisi n'ogwa wano n'ogwa. No. Young people, abavubuka ffe tusinga obungi, are we the batuteeke ku forefront. Bano abajja simanyi tulina experience. What has your experience helped us? Tuli mu kulwana entalo zammwe. Kyanaku nti 30 years 20 years ndi mu kulwanira omuntu ow'emyaka 65 mwe temwatuyamba. Ffe tuli mu kulwana kati. Ku myaka gyammwe singa mwali active nga bwe twali. Kyobola nze bwondeetera ebiboozibozi bya experience. Simanyi ono alina obukugu Museveni yavaawo. Essaawa zino nandibadde enwana ne muhoozi kale. Mu experience wammwe mwatuteekateekera ki? What is visible that we can start from? Twasanga mwenna mwafuuka bannabyabufuzi, twasanga mwenna mwazimba bukiraasi bwammwe, mwazimba obukiriiki bwammwe, musimanyi bannasoma nnyo, ate abakungu, musimanyi nasoma nnyo, ate bagundi. Mwali mwatukwatira mu keeji eyo, whereby you need to control everyone. It was until paka lwetatandika okukozesa kye bayita independent mind. Nogane, wait a minute. Omusajja akugamba nti amuweere bakkakkamu, avuga Range Rover, avuga Land Cruiser, asulawa, abaana be basomerawa. Abantu abamu ffe tuli wano tetulinawo waka walala. Uganda bwekeera ku makya n'ekyankalana, nze ng'omuntu siina na capacity esobola kuddusa maama wange oba taata wange ne mutwale Tanzania. Mwabamu abatugamba tukakkane, famire zammwe ziri Bulaaya. Abaana bamwe basomera Bulaaya, muzaalira Bulaaya. Muguze ebyamaguzi buli kimu. Kitegeeza singa tukyankalana wano mmwe mubeera ku nnyonyi esooka. Oŋŋamba nzikakkane nga siina na walala we nsobola kuddukira. Abaana bamwe mbazaalidde Bulaaya. Ennyumba muziguze Bulaaya. And this one cuts across. Tebakulimba. This one cuts across opposition and government. Kati mmwe bannansi musigadde ku lwammwe. Ojja kugenda olowooze mbu simanyi gundi tukaaba naye Bulaadi. Ffe tuyina okwetakulira.
nze ng'omuntu sobola na kukwata maama wange leero bagamba nti alina brain tumor mba ngenda kuteekateeka buteesiteesi wawe tugenda omuziika kitegeeza nti nina okulwana ennyo ekyo kituzaayo kufa abantu ba bulijjo. We need to lead. Tetukkiriza abakulembeze bano kutukulembeza. Abamu bali ku gundi yaabwe bali kujja ne yaabwe endala. Tulina okuteekawo ekintu tuddeyo to building nga bwe twazimba bwe twali tujidde mu kisinde kya people power nti twa making a situation ne tuji making a difficult nnyo abantu ne banga tebalina option okujjako okugoberera amaanyi g'abantu. Ekyo kye twetaaga okuzimba okulaba nga jjajja mwami atusiibula. Tebakulimba nti Museveni agenda keera ku macha olw'okuba tugize nnyo twewombeese nnyo mbwakwata obuyinza ave mu State House e Nakasero. Abange omanyi mumpisiza bulungi nze ngenze kwebaka never. Era omuntu akubuulira channel yakulimba atwaliriza budde naye abanyage mu kyabanyaga adduke. Naye Katonda atuwadde ekisa omulembe gwaffe Katonda aguwadde ekisa tugukozese. Omwaka guno tuconcentrating ennyo mu kuzimba na kwempowering Bannayuganda. How do you stand on the street n'omalako ennaku bbiri? How do you fight omuntu ayina ekyokulwanyisa ng'okozesa amagezi ng'okozesa physical ng'okozesa ebyo bye tulina okubuulira abantu. Ekirala sijja kwogera nneme kwogera ku bakulembeze because ekintu kyonna kyonna ekitayimu mu kulembeze kiba kifu. We need to get what they call command and control. Mu bukulembeze bwonna bwonna omukulembeze oba tolina bintu bibiri ebyo revolution ebeekulemi. Command and control. Osobola okukomandinga bwe tuba tuyise abajasi. Can they listen? Can you control them? Mwenga musaako yammwe y'abakulembeze capacity ye controllinga mweri kubanga nkulu goyinza obutakitegeera naye bw'obanga oyina abantu nga mugamba nti enkya tugenda kwekalakaasa nga bamu bagenda kuta omanyi politics we Uganda akwewuunyisa bwe mugamba abakulembeze abamu nti enkya tugenda kuteekawo embeera nga balwala abamu be bakeera n'okubira poliisi DPC najja n'ateeka kapatro ewuwe n'apostinga naganze bansazeeko naye kankubuuze oli mu nsi kogenda kulwana okitegedde nti enkya tulina activity njagala kubuuza ekibuuzo gwe toyinaamu bwongo buga nti nedda abasajja bajja kutulumba katunoonyeyo ekirala ekyokukola. Ekyo kye bayita activism nti omuntu akola kyonna kyonna ekisoboka okutuukiriza. Ate tulina obuzibu titwagenda ne tujja mu politics naye ate si buzibu. It is a lesson. Twajja mu byobufuzi ne tuleeta abakulembeze abalowooza nti mu bifo eyo gye bali gye balina no tulina kati okuddayo twambale boots right now. Tulina okubanga twogera ekigambo kimu boots on the ground. Tuddayo gye twava kubanga gye twajja amaanyi. Abantu baffe mu byalo eyo tebafuna information. Abamu bamanyi batandise n'obateekamu ekirowoozo nti 2026 lwe tujjako Museveni. Now we have to be ekyo tulina okikuba. Tuddeyo tugamba abantu nti bannange ekijja kyonna kyonna oba kitandikidde ku mafuta oba kitandikidde ku mukyala bamugobye mu katale oba kitandikidde ku nvuuka bamukubye amasasi. Ekyokubiri kyenjagala oba ekyakyenjagala njogereko Bannayuganda mikwano gyange ba comrade tulekerawo okuzimba revolution nga tuga nti ebisigadde byonna bina mubikole temutukwatira ku president waffe. Ekyo of course Museveni naye akimanyi naye njagala tutandika okuzimba nga buli mbeera yonna esobola okuviirako abasajja bano okutuviira. Oba amafuta bagataddeko nusu 10 oba mubaka bamukutte. Nze bagamba singa twalisobola okuzimba nga ffe bannansi n'abakulembeze ne tuzimba nga buli muntu at least asobola okubeera threat eri abasajja bano abasajja tebandi tujoze. Naye ekyo kizimbibwa ng'abantu baagadde nti baagala enkyukakyuka kubanga bakimpa they know. But some people are comfortable with embeera egenda mu maaso. Obotegedde abantu bali comfortable abandi tuyambyeko kuba kati njakuwa ekyokulabirako. Nze nnyinza okugenda mu kitundu ne batampa mukisa kwogerako eri bantu naye ate waliwo omuntu asobola okuyimirirawo nga tebasobola kumala mukolo nga tebagumuwadde. But the question is message ki gye tutwala mu bantu? Bw'obanga gw'oli mu kugamba abantu nti tweteeketeeke Kyagulanyi Ssentamu akomawo mu 2026 kyokka nga ye gw'okuutira akadingidi akugamba nti tukyalina abaana abali mu makomera nti essaawa zino n'ekigambo kya political prisoners kibadde kisobola okutwala gavumenti eno
kubanga tuyina ebintu bye tusobola okutambulirako singa wabaddewo katugeze movement ejesazno nti tugenda kutandika kudda mu bitundu okujjukiza bannayuganda nti abantu baffe babawamba bayina okubata bate babatadde teri kigenda kukola ne tucapitalizing iroko because what we need, the truth of the matter is the ground. No kasite kumibwa bana basigadde temuli ground yebulamu first of all ekisinza okuze mabega ground, it is the politics of deception, politics wa deception, politics we subi efu omuntu n'omulagira dala n'amanya nti tugenda kugwa mu kinnya naye ng'akyabaga nti tugende no abantu bagaye nti mbabulire baganda bange ekiriwo kyekino. Why would you start discussing about 2026 ng'okyayina ne already okyayina ebibundu tuyina n'abantu abatalabwangako oyaga kunga nti 2026 is more important nnyo kyekyamaanyi magiki kyali eyo boba n'abasajja bali mu kurikurutinga buli lunaku. They are recruiting. Wenjogerera bana abasajja buli lunaku bali kurutinga. And they are not recruiting patriotics. Mugabagenda okujja bakubuze. They are recruiting machineries. Abatemu. Temunalaba ko baana bali mu kuwa gundi ranks ezitalina makulu. Omanyi lwaki bali mu bateekateeka wano recently omwogezi w'amagye yagambye bagenda ku recruitinga yo abasirikale abalala okulwanyisa ADF. Ekibuuzo kye wandiwadde weebuuza is that oyagala kunga nti abasirikale Museveni balina ne government ye. What happened to the reserve force ya crime promoters? LDU bali luddawa. Can't they be to put there ne bakola omulimu ogwo? Bo bali mu recruitinga as they recruit emundu zibeera nyingi mu society. That is why ngambo omuntu yenena agamba mbu ali safe. As time goes ogenda tegera ntoli safe. Eno government esobola okuwa accountability LDU bali luddawa. Eno government esobola okuwa accountability abantu abakolanga mu Wembule balagawa. Omuntu asobola okuwa accountability abantu kubanga abo bonna tubateeka mu sente zaffe. This government is supposed to account to us. LDU ekola mulimu kyesaawa zino. Ekibuuzo bannayuganda tutuuse tutya ku level nti essaawa zino security n'abantu ne property it is being handled by military. Wali okirabyewa. Can we have a separation between the police and the military? Mu Uganda tusobola bawula bakwata police yonna ne bajambaza kati y'amagye. Tomanyo boli mu reportinga musango ku magye ate tete bakomane ku ekyo ne bakwata kati yonna ne bagifuula SFC. Ejje likuuma Museveni lyeriri mu police. Goloze yense tegerekeka. Buli kajanki kyakoyitako emirimu gya police amagye gajetika. Kakati katubuuze. Bano bakola emirimu gyegimu kubanga omusirikale ayawukana nnyo n'omu police. Those people don't get the same qualifications. Era baba traininga bawukana nnyo. Ne kati mukuta amagye mugamba za police. That is why people are being killed like chicken. Nobeera mu nsingo olubo okutuuka mu Uganda ekikwaniriza mundu. Gandis tuli mu kulwana nani? Ani gwe tulwana naye mutubuulire tulwana nani? Genda wano mu janki kyazo nazo nezisinga mu Kampala wonna wajjudde magye. Kati baleeta n'amagye ge gakuuma amaduuka. Amagye ge gali mu kugoba abantu ku mataka. Really? Military? Je bakozesa ogenda okubanja abantu abalemedde mu mayumba military? Gwe n'ogamba nti Uganda eri safe. Amabaala gakuumwa amagye. As in military, we train and pay these people to protect bars. Amagye military giving security to bars. Gwe n'otuule n'ogamba nti Uganda eri safe. Buladi kankubuulire. Tulinganga abagende Somalia. Okirabanga ekyokusaaga. We are heading to Somalia. Efaamu z'abagagga zikuumibwa magye. Faamu kyokanga ag'amagye bannansi bagasasulira omusolo kukuuma bannansi. SFC
etwala sente y'omuyi w'omusolo ekuuma bapasita. Ebyo nabenda bannayuganda babibajjako tebaagala mu bidiscussing because eno government teyagala muntu adiscussing facts. Kubanga oba obuusa abantu ng'eggwanga ekyo kyokka kyokka kisobola n'okuteekawo revolution ne twekalakaasa. Ekyo kyokka kyokka. Kisobola okuleeta eggwanga lino litabuka. Naye because buli muntu alowooza nti ebyo tebimukwatako. Bw'oyogera nga baga nti ababugwe iva mu by'obufuzi buladi bino si bya bufuzi. Bino bya ddala. Olwaleero ekiri mu Uganda tosobola kwawula poliisi n'amagye. Tosobola kubaawula. Gwe n'otuula comfortable olw'okuba onywa omwenge n'owooza kimu tuli safe. Muganda wange toli safe, nze nkubuulira. Toli safe. Olwaleero bw'obanga osobola okulaba ng'osobola okulaba omusajja eyita omusajja wa Katonda ng'abamukuuma si ba bulijjo. Naye amagye ge tumanyi obulungi nti omulimu gwago aga special force mumanyi omulimu gwabwe. Naye ng'olwaleero olwaleero be bali buli wamu. Amazima ga Katonda obeera otya mu nsi ng'abali mu kusengula abantu ku ttaka ng'ebyo Museveni be yajja. Nze kamba buli abakuba na Uganda tukkiriziganye tugaane. Omusajja ono Museveni lwakuba nti bannayuganda naye tuyinza okwekanga nga abasajja be twayitanga ababi mutuufu baali balungi. Bannange tetwaliwo. Naye nze sijjukirako kuwulira nti ku mirembe gy'aboobote bagoba abantu ku mataka ng'ababagoba b'amagye. Ku mirembe gy'abaamini yadde teyasoma tewali muntu yazanyiranga ku ttaka lya muntu. Of course ng'omukulembeze bwe akolamu obuntu. Naye Museveni emyaka gy'amaze mu ggwanga lino buli munnayuganda at least percentage esinga ekaaba. Gwe njagala ombuulire yensi gy'omanyi gy'osobola okgenda ng'oyingira n'okola byonna n'ogula amataka n'ogula amamotoka n'owninga property nga Uganda ng'oli mugwira. Njagala kubawa assignment omanye kyentegeezaako nti eno gavumenti tekyaliwo. Njagala okwata obudde bwo ogende ku luguudo lw'e Kansanga olabe baani abasingako property essaawa zino. By Ethiopians, by Eritreans, by Sudan. Awo nno nkuwadde just ka portion ya katono. Njagala ogende mu businesses essaawa zino olabe baani aba owninga property. Olaba omuntu atuuka okukola omulimu ogwandikoleddwa munnayuganda mu nsi y'omunnayuganda. Bulaadi njagala kubuuza okumanya gavumenti eno ejooga ne batujoogeramu baali batandise n'okugamba nti nabo bafune representative mu parliament. Era abayindi bagenda ne basisinkana mukulu Museveni nga bamugamba basosolebwa. Omuyindi nga yayimirira mu ggwanga lyaffe Uganda n'osanga ne bannayuganda nga kitudde kikanudde amaaso kiri ku stenseni kiri ku boda kiri mu dduuka bwe kiwoza ffenna tuli bannayuganda. Bulaadi wendooza totambulangako. Nze nali nfunyeeko omukisa nembeerako mu Bawarabu. Omuloko nannyini nsi ayina okuwulira nga ye nannyini nsi. Mwe temumanyi kyekitegeeza ng'oli mu nsi yo. Ate ekyo kikuwe reflection eri mmwe bannayuganda abatali Uganda. Olaba munnansi abeera mu nsi ye nga tasobola kufuna bwenkanya. Nsaasiramu abaddukira ku embassy za Uganda kuba kyemmanyi ezimu ne ku Mande ziba nzigale. N'otuuka ku embassy nga kujjuddeko ba Filipino, kujjuddeko Banyarwanda, kujjuddeko ba Sudani. Naye nga embassy ya Uganda era nze ebiseera ebisinga buli lwenda babakadaama bange
ng'okaaba amaziga gavumenti ekuyambe. Kino njagala kikugamba gwe mukyala gwe musajja gwe ng'oli mu Middle East. Olunaku lw'ositula ekigere n'ova e Uganda n'olinnya ennyonyi n'ogenda yonna gy'ogenze, gavumenti yo ekulirwa Yoweri Kaguta Museveni ekwagalamu ebintu ebi ekiso ndowooza ensonga muzuulira zeezo nno. wetutuuse olutalo lukyali lunene ddala, ate nga ffennyini tulina tulagenda dutulwanira. Tulina okukola buli ekitusaanidde okukola wano wansi w'enjuba, ekijja mu maanyi gaffe, ekijja mu busobozi bwaffe, tutereeze Uganda eno, tewali agenda gitutereereza. Bino tulina kwekamba, byakwekamba, byakwevaamu. Tugamba nti ekimala kimala, tulina okutaasa ensi eno, tulina okukola ensi ennungi ku lw'abaana baffe abaliddawo basobole okugyeyagaliramu. Bajjajjaffe, bannyaffe, bakitaffe baakola ogwabwe okulaba nga bagezaako okugoba obufuzi obukulembeze obubi. Kati ffe abaana tukoze tutya ogoba buno obukulembeze obubi obuliwo? Tulina okuzannya omuzannyo guno n'obwegendereza n'amagezi amangi n'amaanyi gonna, tusobole okulaba tuzimba Uganda ey'enkya ku lw'abaana baffe basobole okugyeyagaliramu. Abaleme kugamba nti bakitaffe bannyaffe mu mwayonoona ensi eno, tubonaabona lwammwe. Tulina okukijjawo ekyo, tulekenga eggwanga lyaffe literedde. Akimanye nno buvunaanyizibwa bwo, buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwa ffenna okutereeza eggwanga Uganda. Omwaka guli 2024 tewakyali kulanga kulala, gwe mwaka ogw'enkyukakyuka, Mission 2021, guno mwaka gwe kutuuka. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere, bw'anabakkiriza, Ddunda Luga Bannamugereka, bataayi mweraba.